Atenderezwa gurumizwe okitaffe Tonda ne mama Namugereka abango bwangwa mu buwangiri bwabo ndikitangala mbasindika ekitangala ndikwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndiddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewagulerizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakikaana mwena abampuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo wakadde kano ke tulimu ak'okukiswa kw'ensi yaffe ey'omonda wepo wabweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo takkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obusule mu gguluka weeyongeyo n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunaaba kubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva mu budduumizi obwaloowa olumanyikiddwa nga Ashta Command mu Lunyanyimbe saba tukole ekikoowe ekya Galaxy mwetudde nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo owulirize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyetukuvu omwagala mw'otudde omwagalwa tewajja wano okubeera ng'okola ya ggulu nedda ekikula kye kya ddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegere nti eggwe omwana wa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa mutandike mu ngeri ennyangongo okumanya okubeerawo kwaffe nga muli bumu wamu n'amayengo gaffe abaagalwa ekyombo seebyombo oba ekyombo bwaguuga kiri wano era nga kiri ku ssemayanja wammwe okwetooloola ensi yammwe ebyombo bino bitambulira mu kakunizo ak'okwegendereza okulaba n'okuwanirira abaagalwa ebyombo bino bwe bibeera nga biri bumu wamu naawe ne bikkaanya wamu n'empulizo biyamba okusobola okubeera nga bijja akatambaala eri abo bonna ababeera babiwulizizza okulaba oyina okubeera mu bbanga eryo eri ekyombo ekyo ky'oyagala olabe yimirira oba tuula nga otadde amagulu go ku ttaka ossa ekikkoowe mu kabutobutoko okkirize okuteeka essira n'okuyinjiwaza ekimuli okuyinjiwaza gezaako okulaba nga oyinjiwaza endabayo ng'ekimuli we kyeggula kakkanya amaaso go era okkirize okusobola okubeera nga olaba ekifaananyi ekinene mu maaso go mu bukkakkamu obwo bw'okuyinjiwaza okuyinjiwaza endabayo ebintu bitandika okubeera nga byeyanjuluza eri mu maaso go nga tobinoonyezza suubira nti kisoboka era nga waliwo by'otalaba mu ngeri eno ekyombo kisobola okujja mu maaso go nga ekimyaso ky'ekitangaala oba nga enswagiro nga zijja mu maaso go oba n'olaba ebintu oba nga kirabikibwa mu bwengula oba n'olaba nga empewo ekyukakyuka mu ngeri ez'enjawulo engeri ekitangaala we kyeyisaamu ebyombo ebimu bitambula mu ngeri y'akasoobo naye nga bibeera
byekkaanya ate ebirala byo bitambula mu ngeri ey'obwangu. Amawanga mangi n'obujjajja bw'abantu bangi mu kadde kano mu bbanga lye mulimu biri kugabana bulamu buno. Kitegeera n'ekiruubirirwa okubeera nga babayambako. Abaagalwa, waliwo engeri eŋŋangu gy'osobola okubeera nga owaayo amayengo go okubeera bumu wamu n'ekyombo ng'okozesa ekivuga ekya home. Ng'okozesa ekivuga ekya home kye kivuga ky'osobola okubeera ng'okozesa n'oteebereza ejjengo ery'ekitangaala nga lyebonga eri obulamu bwo. Kirowoozeeko nga amayengo agakkaanya si oba nga ekintu ky'okoowodde mu bukkakkamu si ku kukiragira. Wanirira ekiruubirirwa ekyo ku buli kintu kyonna ekibeera kigenda okubeera nga kijja mu maaso go nga kikuwa ekitiibwa era nga kyamagezi. Mukadde ako kakkana mu busirifu otandika okubeera nga weetegereza obwengula n'obukkakkamu si mu kupakoka. Wa amaaso go nga eddakiika 15 okubeera nga okkakkanya mu kitangaala mpola mpola. Kitegeera omwagalwa, bw'obeera nga oyina ebitangazo oba kye muyita binoculars, omwagalwa osobola ogikozesa okufuna endaba gy'olabamu, oba osobola okukozesa kamera kubanga kamera yo esobola okulaga ebintu ebimu ate amaaso go gabadde tegalabye. W'obeera ng'osobola okufuna ne w'owandiikako, wandiika engeri ebintu gye biri, wandiika obudde, wandiika embeera y'obudde n'eki ky'owuliriza. Kitegeera obukulinzi obumu busobola okubeera nga bujja, gwe sigala nga onootinga biki by'oba olabye. Buli w'okuŋŋaanya ebintu ebyo n'otuula bumu wamu mu mwetoololo era n'ogabana n'ekiruubirirwa ekyerufu, n'ossa bumu wamu n'abalala, n'okkiriza abantu ab'enjawulo okubeera nga nabo bali nga muli mu kifo kye kimu ne mukozesa amaanyi ag'ekivuga ekya home ne muwuliriza ekitangaala era ne mulaba, muba mugabana endabirwamu eyo ey'ekisa. Kitegeera ebayamba okusobola okubeera nga ebyo bye mwagala okubeera nga mubiraba nga newankubadde muyinza okubeera nga muli mu kifo kye kimu naye nga buli omu alaba ekintu kya njawulo. Mu ngeri eno muwe ekitiibwa obusikkulumu bwa buli mwoyo. Kitegeera era buli kintu kyonna mukikozese mu kusiima, mu kugabana obubaka oba ebyo bye mubeera mulabye. Kitegeera mu ngeri eno mukkirize okubeera nga muyingira mu busirifu. Kino kye kigenda okubeera nga kibawa ekitangaala ekijja okubeera nga muteeka essira ku ki kye muyina okubeera nga mulaba. Mpola mpola ebijjukizo byammwe bijja kutandika okubeera nga bijja eri obulamu bwammwe. Era oba musobola okulaba, musobola okuwulira ebintu eby'enjawulo ebyebonga ku nkizi yammwe munda. Abamu mujja kubiraba n'amaaso gammwe ag'obuliwo, abalala mujja biraba mu nsi ey'ebirooto. Kitegeera oba nga mubissa mu bikoowe byammwe. Byonna bituufu. Omwagalwa, buli w'ovaamu amayengo go n'osigala mu busirifu obeera oyaniriza endaba yo okubeera ng'ekyuka. Kitegeera naye kino tekitegeeza nti ogezaako kusika ndaba y'abalala eri ggwe, nedda.
obeera ogezaako okubeera bumu wamu n'amayengo g'ekyo ky'oyagala okubeera ng'olaba. Mu ngeri eno weesige endaba empuliraayo okusinga ekyo ky'oyagala okubeera nga olaga nti okirabye. Wekibeera mu bwengula tunuulira nga tokase kunnyonnyola. Ebiro nga biyiseewo nga owandiikira nga ogenda onootinga biki by'ozza olaba, mpola mpola ojja kgenda nga ofuna kiki kye bayagala okusobola okubeera ng'oyiga mu experience eyo oba mu kadde ako k'ogenze ng'olaba ebintu eby'enjawulo. Tolina kubeera ng'oyiga biki by'olina okubeera ng'olaba kubanga tewaliyo kirabo. Naye gwe kennyini wekkiriza okubeera nga oli bumu wamu n'obutonzi ng'oyingira mu ndaayo. Abaagalwa tuli wano era nga tuli ku bwetengeredde. Tubalaba, tuwuliriza era nga buli kiseera tubasemberera okusobola okubeera nga tubuli mumu wamu n'emitima gyammwe. Abaagalwa, muveemu ago amayengo ag'obukakkamu agatuddemu okukkaanya, muggule amaaso gammwe okulaba ebyewuunyisa, muwulirize obusirifu buno nga bubadde mu lulimi lwalwo n'okwagala weppone ekitangaala. Yeffe abadduumizi ab'obulowa atenderezebwa agulumizibwe Wekitaffe Tonda ne Maama Namugereka Abange Obwangwa mu buwangire bwabwe. Katonda atudde munda mu nze, alamisa Katonda atudde munda mu mmwe. Akume.